Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku ttaka n'ebizimbe Oweekitiibwa David F. Kempanga akedde kubiteekamu ngatto okwolekera essaza Kyaggwe okulambula ettaka lya Ssaabasajja Kabaka erisangibwa Ensazi Koome n'Eddamba mu ssaza Kyaggwe. Ono abadde awerekeddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Minisita w'Obuwangwa n'Ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala, abakungu b'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'ettaka ki Buganda Land Board n'abakulembeze b'Obwakabaka abalala mu ssaza Kyaggwe. Mu kulambula kuno, omutongole wa Kabaka mu kitundu kino Keeti Nantongo ategeezezza baminisita bano nti waliwo omukyala ayitibwa Namusisi eyatuuza ekyapa kye ku kyapa kya Kabaka ky'akozesa okugobaganya abatuuze nga bw'alumiriza nti ettaka lirye bwoya. Oweekitiibwa Mpanga asinzidde wano n'agumya abaami ba Kabaka n'abatuuze ku ttaka lino okuba abagumu nti ettaka n'ekyapa kino bigenda kusazibwamu. Mukwenda n'abalala baalina obusobozi okubeera n'ettaka nga liwandiikibwa mu mannya ga ofiisi eyo nti Kweba oba Mukwenda oba Kaggo. Ebintu ebyaddizibwa ebyali mu mannya Kweba ne ofiisi ezo endala zitaddizibwawo mu bwa ofiisi bwazo. Ettaka eryo lyonna liwandiikisibwa mu mannya ga Kabaka wa Buganda. Mu ssemateeka wa Uganda ne mu mateeka ga Uganda, Kabaka wa Buganda ofiisi esobola okubeera n'eki. Oweekitiibwa Mpanga akubiriza abantu ba Kabaka okwettanira okuwandiisa ebibanja byabwe mu Buganda Land Board banyweze obusenze bwabwe. Tunaamaliriza omulimu guno era obanga tugutambuza saba mukwatagane ne manager wa Buganda Land Board branch y'Emukono twewandiise. Okwewandiisa nnyo twewandiisa tubeera bazibu ba kugoba. Tuzze ne ministry y'ennono esobola okulaba ebifo bino ebitegeere. Ebifo bino bikulu nnyo Obwakabaka bwa Buganda mu byafaayo ate kiyamba ne mu bulambuzi okubikuuma nga biramu ng'era bikola. Benedicto Mulondo, BBS Terefayina, Gambuuze. Webale nnyo Benedicto Mulondo. Bwe tweyongerayo n'amawulire